Hi guys, but I finally gave in to join TikTok. So follow me. This is my official account. Let's do it here. Please follow and like me. Jaja Mami, Farida Nyakaziwe NTV akaunge. Okay, olunaku olwaleero tutandise ne mwana mulenzi Robert Mwanje mutumiddeko akutere fina. Manyi tumira abantu benjero nga tutwala stories ez'enjawulo. Robert Mwanje akira mbabeera wano nga kikwasaganya. Okay, akwaniza ku Celebrity Track Extra UG wale kwanga otwekumiddeko omwaka tugutambuza mpola mpola. Atewezeza mukati naku ziri 12 omwezi ogwa January. Kitegeeza nti nagwo tutasobanga tugutambuza mpola mpola. Weewaawo. Antandikidde olunaku olwaleero njagala kwogera ku mwana mulwa Farida Nakazi. Tutera kwogera ko nti yazaalibwa ddi oba yajja ddi mulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero tuzze ku mukutu ogwa TikTok. Omukutu guno bannayuganda bagwejumbidde nnyo naye bangi bakoleddeko ebintu by'enjawulo. Gujjawo stress y'abantu ab'enjawulo. Abantu tulina stress ez'enjawulo. Naye bw'odda ku mukutu guno n'olaba ku butambi obubeera ku mukutu guno n'ogamba weewaawo abaana baakula ebintu, abaana balabika bulungi, omwana n'amoola eriiso n'ogamba awo modde eriiso, omwana n'agira bw'ati n'ogamba kati Kifarida kiikyo kiri ku TikTok. Ku TikTok kuno alina following y'abantu 1,100 n'obutundu obugwamu awo. Likes alina 23,100. Weewaawo afollowing abantu basatu bokka basatu bwefufululu okutwalira wamu. Farida Nakazi omukyala munamawulire akola ku TV gye bayita NTV. Program bagita Mwasemtya abeerako ku makyakyaza abantu ab'enjawulo. Ndowooza ke kaseera kano okyazeko ku Robert Mwanje wa Terefayina. Farida Nakazi we sikunako buzibu mukyazi. Kale awo tandikidde olunaku olwaleero. Bw'otunula ku mukutu gwa TikTok, videos zitera okubeera 1,1300, 2,000 n'okudda 1,12 n'okudda waggulu okutwalira wamu. Kitegeeza nti weewaawo following teri simbi. Omukutu guno agukozesa ki ku TikTok? Omukyalo ono bw'omutunulira ku TikTok kuno ayina engeri gye yeemoolamuko. N'olabira ddala nti mwana ow'obuwala yakula n'awola. Farida Nakazi gwe twogerako omukyala asoma amawulire ku TV emu wano mu ggwanga. Farida Nakazi bwe ku TikTok kuno ate okubeerako ne bawala be nga bakola ebintu eby'enjawulo ewaka bali mu ddembe lya buli ewaka nga bolengeraawo nti banyumyamu ne bazanya ne bawala be. Ayina muwala we nno amufaananira ddala ono omunenene nga bw'olengera mu katambi awo. Oyo omwana mukulu nnyo nnyo amufaananira ddala. Ne tumanyi taata waabwe yaani. Ebyo bitukwatako tubivuddeko. Katudde ku Farida Nakazi bwe yenga omuntu. Ku TikTok agikozesa ki? Ndowooza abasinga stress bwe tukuba ne biba tuyisemu olunaku naye omusajja atukolera TikTok ndowooza naye abadde mu kasonde eyo agamba nabasobola abantu abakulu bafuukidde ddala abaana bato ku mukutu guno ogwa TikTok. Farida Nakazi bwe gwe tuliko. Farida Nakazi bwe ye mukyala amanyi okwemola ku TikTok. Akola ebyayita ebyabalungi, akola ebisanyusa. Nawe omwami abeereyo n'ogamba ekyana kiwala kino kinyumira nnyo TikTok bwe mba musanze nange nandyagadde nkolemuko naye ka TikTok kamu oba video 2-3 bwokka. Farida Nakazi bwe agifunyeemu atya? Situmanyi era tebitukwatako. Twagala kumanya ye okwemola kuno kuvaawa. Kye kyamusikiriza okutandika okwemolera ku TikTok. Akola ebyabalungi, ani amusikiriza okukola bino ebyabalungi? Tumulengera ka video ke akasinga okutambula nze kenakatuukako wano kenasooka okulaba nga katambudde nga yambuka amaddala ga Serena oza ng'agenda kuweereza program omukulu Robert Mwanje gy'aŋŋambye gye bayise Mwasemtya ku Terefayina emu oba ku TV emu eyo esangibwa ku Serena. Mu katambi kano tukulabira tulaba Farida Nakazi bwe ayambadde gye bayita hijab, abasiraamu gye bayita hijab, ayambuka amadaala akyuka natunulako emabega n'atunulira abantu abamuliraanye ne yeetooloola oba mu kamera kitira panning
neetoloola nadda ku ludda luli nga bwemulengera. Weewaawo abantu ab'obugombe ne bajja batuleekanyiza naye ffe tetwasalawo, twasigala tukola. Farida Nakazibwe abatamanyi ku TikTok amanya akozesa Farida Nakazibwe 18 esegeeza nti alina emyaka 18 egy'obukulu oba egy'obuto. Farida Nakazibwe bw'omusanga ku TikTok akumya ekitiibwa kye eky'obuyisiraamu nti mukyala muyisiraamu, sharia ajambalira ddala, hijabu ayambala, tayambala mu ngeri eweebuula eney'okusasamaza bantu oba ennyambala. Omusanga ng'ayambadde gomesi nga bw'olengera mu katambi awo ayambadde gomesi, ay'ekitiibwa ky'omukyala Omuganda, akirira amadaala n'entambula tamaguka tapakuka, atambulira ng'omukyala Omuganda bw'atambula ng'ayambadde ekyambalo ekituwesa ekitiibwa. Farida Nakazibwe ayagala nnyo abaana be nga bw'olaba mu katambi awo. Ayine bw'olaba babiri naye n'omulala ng'agejja nga mukulu nnyo, agenda kuyisa omukulu, agenda kusiisa mukulu we. Naye katusabe aleme okugejja nnyo okusinga awo. Naye olanga mu katambi awo beemoola. Akadde ka maama n'abaana akawaayo ku TikTok kuno. Tuli ku mukutu gwa TikTok, tetugenda lingiza byawaka. Ewatuuka ku kyemisana n'ekyeggulo era balira wamu nga famire. Era nga ku TikTok awo ono omukyala simanyi oba ye maid oba yaani, naye ffe tebitukwatako, kikwatako kuba nti Farida Nakazibwe ali ku TikTok. Bwe ali ena omukutu guno osobola okukozesa n'okufunamu ebyamakulu, era ne Simon Kawalaata ali ku TikTok. Mugenda mu followinga abeerako okwo, nsimanyi bwakyateekayo ebintu. Kale Farida Nakazibwe bwe tuliko olunaku olwaleero, omukyalo ono nga bwe ngambe nti ebintu bye atera obikolera mu ngoye zino eza abayisiraamu, eddiini tagisuuliridde, alabika bulungi. Wano ku mukolo guno yali agenzeko ku mukolo oba photoshoot, ayina ekyambalo kyalanga naye ng'ayambadde ng'omugole. Era Farida tukusaba bwoba osiimye funayo omwami tunyumirwe ku mukolo gwo. Tera kunyumirwa ku mukolo gwo, laba omukyala bw'onyirira. Mukyala nyirira, kyalabika bulungi, so buli kimu akirina. Kigiriza nti yabulayo kitundu, just abulayo buzi kantu katono nnyo, okulabika nti ebintu bitambula bulungi. Kati ne tudda wano wansi ayambadde gye bayita Brunoke. Abangi bayogera ebintu bingi nti Brunoke alina ensonga zakwa, naye nga tewali kiriwo. Farida Nakazibwe ayagala nnyo just Brunoke, abantu ayambala nnyo ebintu biriko Brunoke. Kwegamba niwe nga waliwo ekibaddewo era kitukwatako. Farida Nakazibwe ebintu byakola ku TikTok binyumira abantu bangi nnyo. Nga bwe ngambe nti mukyala anyumira nnyo gomesi zino eza bakyala Baganda, zimunyumira nnyo, azaagala nnyo, ayagala nnyo famire ye. Awo nga bw'olengera ali mu kunywesa gye bayita elephant oba giyite enjovu, agiwa ku mata. Byonna biri ku TikTok. Gwatana kugula omukutu ku TikTok, tetwagala otunyiigire mu mwaka 2022 nga tuli ku TikTok. Ddayo mu mwaka guli oguwedde, sooka weetereeze. Bajjajja bakunaazeeko, sitwagala otunyiigire. Wano ku show gyakola gye mugambye yamwasuze mutya nga bazina Thank God ne Vinka. Yeekola ebyabalungi byonna abikoze abimazeeyo, kwegamba nti keesha tantaalo wonootuukira okukola ebibyo nga tolina kyotugamba ono mu ggwanga okutwalira wamu. No, Farida Nakazibwe mukyala anjagala nnyo nze ng'omuntu. Simanyi oba njagala nnyo, naye njagala ennyo kuba nze sina buzibu bwonna. Kale nawoso mu ngeri eyo nyongera okutumira Robert Mwange, tumiddeko telefayina awo. Leero olunaku lubadde luwe muwadde kutumiddeko, naye nga ekyana Farida Nakazibwe kigenda ekimu nekyemula bwe kisinga kiri mu motoka awo nekizo. Olaba eriiso, ndaba eriiso ayina amanyo ge bayita TTT. Omulabe wayambadde ekipale ekyo ng'akirira amadaala gano ng'agakirira nnyo. Twagala kwebuuza Farida Nakazibwe lwaki akirira nnyo amadaala ng'akola TikTok? Obadde omanya ekyama ekiri mu kukirira amadaala ng'okola TikTok ng'omuntu akwata akavidiyo ava mabega? Abakyala ekyama ekiri mu kukola akavidiyo ng'oli ku madaala okkirira kisitulamu reverse oba kitulamu emabega awo ng'okkirira amadaala. Era Robert Mwanje agatirizaako n'atugamba
nti kaba kabina era abakyala mbadvisinga nnyo mukola video za TikTok omuntu agakwata emabega kira amadaala kira bulungi amadaala abatalina madaala genda ku luzzi ewammwe awo ku nzizi bazimbangako amadaala butonotono gakkirire ojja kukola ekifaananyi nga kivayo bulungi figayo ngaevayo bulungi akabina kavayo bulungi. So nkutegeeza nti we are proud supported by Mukanet Global Services gwe muganda wange agangera okukolera mu Dubai emirimu gye giri ba cleaners ba security guards ba supermarket attendants aviation loaders and cleaners abagenda kukola ku kisaawe Dubai emirimu gye giri. Namba yegirengera mu ka screen awo wansi iriko Mukanet Global Services batuukirire tojja kwejjusa company yokka ino okutwala mu Dubai. Fred nakaziwe tujja mudira mu pari tu tusoke tukomaawo ndowooza. Eno show leero proud sponsored by Robert Mwanje. Eno ngenda tukuliye ku kyokunywa leero sigenda kwogera bwereere twogera sajja w'amaanyi avuga Benz modo 222 kale ku sound mbadde gwe kivubuka gwe obadde ki wina amagezi ku sound ero ntambudde ne EDC nakibuye ya kikontrolinzeemu era akola program tumutendereze agenda kuddako ku mpewo anytime 222 mugirinde. So byebyo saagala munyige nti obasi batumidde abalala ala mulinde video eddako nja batumira kyemulina okukola kiri kimu mutufollowing oyo gwe bakubidde essimu tumulese byebyo musubscribing nze temufollowinga mufollowing bye mbagambye mere bulungi mweraba. Mommy. So this is Fragna Nyakato, one of our rescued Fragna Nyakato, one of our rescued baby elephants that we have at the zoo. She feeds milk. We feed her 6 times in a day. 6 times? 6 times in a day. Oh my God, it's over. Yeah, it's over indeed. She enjoys. So she wants more. Just like me. Just let us get some. He thinks there is more, Mommy. Sorry? Where's the other one? It's not coming. Okay, go. Hi guys, but I finally gave in to join TikTok. So follow me, this is my official account. Let's do it here. Please follow and like me.